السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، واجتبى الله تندر الزبا تموغير جل جلاله السوكس سنة من أنبك واجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. أبكر زابلونج مغامك مزامبي أمانيني Bashekhe bazze bagatusomesa walillahi alhamdu, notulaga obujulizi obungi obukubyeko obujjudde mu ahadithi za nabbi, hadithi etali emu ezitali bbiri zikubyeko mu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ebitabo bya hadithi byonna ebinene nga ziraga ebikolimo, ziraga obusungu bwa Allah ku bakubi b'ebifaananyi. Tuli mulembe nga ezzambi litwalibwa nti lya bulijjo, naye ab'ebitiibwa twongera kikkaatiriza nti ebifaananyi zambi mu mazambi amanene. Twasomesaako walillahi alhamdu emisomo egiwerako ne fatuwa z'abamanyi abanene okulaga nti okuba ebifaananyi zambi mu mazambi amanene ge tusaana ffenna okutya. Wallahi ahadithi zitiisa, tube n'emitima egitya, tuleme bbeera okwegumya ng'olaba oli mugumu. Eggulo tulina omuntu gwe twasisinkanye, tulina twadde twogerako nga mushiriku mukafiiri, omukolako daawa n'aseka n'agamba, mmwe temulina kye musobola kunkyusa, ndi mugumu ku kyendiko. Ne tumugamba naye omuliro togutya, aga teri muliro gwamu, teri muliro gwamu nga gwokyanze, nga mugumu tafaayo. Oba omutima ogufaanako bwe gutyo tetuba nagwo abakkiriza. Ebifaananyi biri haramu. Ebibonerezo ebyagirako binene, hadithi Abdullah bin Mas'ud, ahadithi endala zonna enkambwe. Inna ashadda nnasi adhaban yawma alqiyama. Ulira hadithi eyo abagenda osinga ofuna ebibonerezo. Bwe twogera ku bibonerezo bya Allah gwe tofuna mutima gutya. Ab'ebitiibwa lino zambi ddene, naye ndyagadde oddyogerako n'okukkaatiriza titugezesebwa mu bawalimu, mu baseeka, nti naffe tukyabirina. Osanga seeka alina profile, alina Facebook, ani ng'ebifaananyi kwebiri, buli kaafuna n'akateekayo. Ebifaananyi birina obubi bungi n'obudda gye tuli, si kyekiseera okubugaziya. Omu kubo twabukoonako walillahi alhamdu, n'okuba tulina ebintu bye tufuna by'oyitamu naye nga lwa bifaananyi. Oli bw'akutunuulira ng'oli ku kijjulo eky'amaanyi ekyo ky'okuba n'oteekayo, eri atakifuna muli nga kimuluma. Allah oluusi byabikuggyako ebyengera naye nga ggwe weereetera embeera eyo. Kati ab'ebitiibwa ezzambi lino eriba nga lyagayaalirwa, ne baganda baffe abamu kwe batuyambako okusindika emisomo gino walillahi alhamdu, tusaba Allah abaweemu obulungi. Osanga abagayadde n'alanga darusu ya sheekh n'ateekayo ekifaananyi kye ng'eno akutte akazindaalo n'ebirala ebikolebwa. Wallahi kimala okulanga darusu ye ng'otaddeko amannya, kimala n'omusomo gwagenda okusomesa, toteekako kifaananyi. Zambi ddene, tutye. Baganda baffe batambuza emisomo bangi, abavuddeyo abamu kubo nga kino bakigayaliridde, ne bajja mu vidiyo sheekh asomesa, ne bajjamu obufaananyi obw'enjawulo, ne babuteekawo, ne babutimba, ne babufulumya. Tutye Allah, wallahi tutye Allah, tetutambuza bifaananyi by'abasheekh, tumutye Allah. Lino zambi ddene, liyinza obbikka ebirungi bye tukola eby'okutambuza emisomo. Bakadde baffe basheekhe twegendereze, amasimu ge tulina obikkula profile ya sheekh kuliko kifaananyi. Ogenda ku Facebook wange ebifaananyi abitaddeyo, n'akola omukolo
ebifaananyi ne bisaasaana buli wamu wonna n'omulaba ng'apoozinze yabadde ku kino n'apoozinga ne babiteekayo. Kyenjagadde okulagaawo mu risaala nnungi ya mukadde waffe Sheikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'idi rahimahullah, risaala nnungi yagituuma al-asbab wal-a'mal allati yudaa'af biha athawab. Emirimu, waliwo emirimu nga bw'ogukola Allah kubisizaamu empeera. Allah asula madaala bw'aba yagadde abaddu, kubanga ne mujjana abantu gajja kuba madaala. Mu hadithi ezimu entuufu abantu bajja kulabagana nga ono alinga bw'olaba ku nsi gwe nga bw'olengera eggulu nga lyeddaala muganda wo lyalimu amadaala. Naamu wadde bakkiriza naye mujjana mulimu amadaala, niwo bajja okubeera waggulu, mulimu abajja okubeera mu Firdaus al-A'la. Effenna gye tulina okusaba Allah tumwegayirire tubeere n'endaba eyo ennungi. Mulimu abantu bwe twogera ku jjana n'agamba nti Allah ne bwampa bwe kabalaza k'ejjana. La, si ndaba nnungi, eyo ndaba mbi. Nabbi kye yatukubiriza ky'oba obeera nakyo endowooza eri Allah musabe Firdaus. Nabbi yatugamba oba osaba ejjana saba Firdaus. Tewali waaki osaba kabalaza kajjana. Saba Allah Firdaus al-A'la. Ekyo si kinene, Allah asobola okukikuwa. Kisabe olongoose, Allah ajja kikuwa jalla jalaaluhu. Tolowooza nti akyaba sahaba naawe okisobola. Weerwaneko olongoose okisabe Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ebimu ku birungi Allah okusitula abaddu be amadaala. Ekitabo kino Sheikh kye yakuŋŋaanya alina ensonga gye yaleetamu nga njagadde nnyo bwe ndabye abamu ku basheekhe nga bagayaliridde ezzambi lino, nga ŋŋamba nti Sheikh okwekubya ekifaananyi tekiringa muntu wa bulijjo. Omuntu wa bulijjo kaleekaleko, naye Sheikh okuba nti yeekubiza ekifaananyi zambi ddene okusinga. Naam, n'omuntu wa bulijjo bw'ali yeekubya ddene, naye ati Sheikh ayongerwako ebyonoono. Nga bwe kiri nti Sheikh okubyesamba, n'omuntu wa bulijjo okubyesamba, Sheikh ate asasulwamu nnyo. Bino okubivunula obulungi kamala okuleeta ebigambo bya Sheikh mu risaala yeene ennungi, yajja aleeta ebintu nga bw'obikola Allah akusitula amadaala, n'akuwa amadaala amanene maaso ge jalla jalaaluhu. Kyeffenna kye tuluubirira, kye tulwana kubeera mu madaala ago amanene biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Yajja ayogera ebigambo byasooka byali bya tawhid, kubanga omuntu buli bwanyweza enzikiriza n'emirimu gye giba mizito nnyo eri Allah. Buli enzikiriza bw'ebanga nnafu, ekyo kye yatandika nakyo, buli tawhidi bw'abeeranga w'amaanyi. Kyova Abubakari tosobola kumwekana. Tawhidi gwe yali alina, mutima gwe obunywevu gwe gwalina, bannabbi mitima gye baalina, ago madaala manene ge baalina. Tolaba Nabbi Musa baali bagenda batuuka ku mazzi. Mu mbeera eyo abantu be ne batya, naye yagamba kalla inna ma'iya rabbi, oyo tawhidi yabagamba Allah ali naffe. Firawuna tena kyagenda tukola, oyo tawhidi. Buli bw'abeera nga tawhidi munywevu n'empeera eba nnene eri Allah. N'aleeta ensonga ez'enjawulo okutuusa bwe yatuuka ku nsonga eyo n'agamba wa min asbaabiha, n'ezimu ku nsonga Allah okukubisizaamu abaddu, rifa'atul aamili inda Allah, okubanga omukozi w'omulimu ogwo alina ekifo kinene eri Allah. Musobola okukola omulimu gwe gumu, naye ono ekifo kye nga kinene eri Allah, Allah ye n'amukubisizaamu. Nga mwenna mukoze omulimu gwe gumu mu kiseera kye kimu, naye olinga ekifo kye eri Allah kinene. Wa maqamuhu al-aali fi al-Islam, nga alina ekifo kinene mu Busiraamu, mu kuweereza umma, mu kujjukiza abantu. Kati oyo omulimu gwe ne guba nga tegwenkanankana na gugwo. N'agamba Sheikh rahimahullah, fa inna Allah ta'ala shakurun halim. Allah subhanahu wa ta'ala wakisa yeebaza abaddu. Omuddu bambi amaze obulamu bwe bwonna ng'akola da'wa, alwanirira amazima, tayinza mwenkanya na muddu ali awo tagafaako nnyo, n'amukkiriza, naye obukkiriza bwe bwe butyo Allah onaamuwaamu omulimu guno gwakola omunene okuweereza eddiini ye, alina ekifo kinene. N'agamba rahimahullah, lihaadha, nabwe kityo kyova olaba
kana ajru nisa'i nabi sallallahu alayhi wasallam mudha'afan empeera y'abakyala ba nabbi yali ekubisibwamu ku mirimu gye baali bakola. Qala ta'ala, yagamba Allah, waman yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn. Era agamba ku bakyala ba nabbi yenna anaakola emirimu emirungi n'aba mugonvu eri Allah, empeera ya Allah agenda gikubisaamu emirundi ebiri. Lwaki? Bakyala ba nabbi bano batunuulirwa, abakyala basigadde bonna batunuulira bakyala ba nabbi bakola biki, kubanga okuba mukyala wa nabbi si kitono. Kati kyonna kirungi kye bakola Allah abakubisizaamu, ne kitegeeza nti n'ekibi kye bakola Allah akikubisaamu kiba kinene. Mukyala wa nabbi senga akola ekyono n'omukyala omulala n'akikola, ekya mukyala wa nabbi kiba kinene, kikubisibwamu. Era Allah kye yabagamba mu suratul Ahzab aya 3, ya nisaa an-nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyina yudha'af laha al'adhabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Yabagamba mwenna akola ekyonoono oba byonna ebyonoono Allah byeyagaana. Allah yabagamba mwe ebyonoono byammwe ngenda bikubisaamu, tebiringa byabalala. Mukyala wa nabbi abantu bonna bakutunuulidde, mukyala wa nabbi akola atya? Ekyo bwe kiri ne ku bannabbi, empeera yaabwe ekubisibwamu nga bw'olaba nti ne bwe boonoona lwakuba nti Allah bannabbi be yabakuuma. Ekigambo ekituufu nti basobola boggwa mu shiriki n'amazambi amanene. Abamu bagamba mu obutono basobola okuseerera mu butono ne babukola, n'ekyo ku kya shiriki n'amazambi amanene bannabbi ba Allah bali tebasobola kubikola. Yali yabakuuma ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo kiri ku butono oluusi ku byonoono ebitono, ng'ate era tebasobola bikola ne babimalako kiseera, kuba ne bwe kiba kitono n'okimalako ekiseera olwo lifuuka ddene. Almuhimu laba ayati zino Sheikh zaleese nti bakyala ba nabbi ekyonoono kyabwe tekiringa kyabalala, nga bw'olaba obulungi bwe bakola tebulinga bw'abalala. Sheikh n'agamba wakadhalika alalimu rabbani, nabwe kityo n'omumanyi omulungi abuulirira umma, asomesa umma, nafa ku tawhid, nafa kubalaga obuyinza bwa Allah, amaanyi ga Allah. Wa huwa alalim, gwe tuyita omumanyi gwe twogerako wano si ono yasoma okubireka mu bitabo oba okwenyumyako, la, yaliwa alalimu alamil, ng'asomye n'erimu n'agikolerako ng'emufaanana. Yasoma ilmu, nabbi yakolanga bw'ati, yayambala bw'ati, yalibo nga naye agikolerako. Omumanyi oyo almuallim asomesa n'abantu abalala n'abalungamya. Takunu mudha'afatu a'malihi bihasabi makanihi 'inda Allah. Allah mukubisizaamu okusinziira okumanya kwe n'okufaayo okwo okusomesa umma. Buli bw'aba afaayo ennyo okusomesa n'alungamya abantu, emirimu gye gyakola tegifaanana n'egy'abalala. Tubyetegereze bino ab'ebitiibwa. Sheikh n'agamba kama anna amthala haula, abantu abo bamanyi abawali mu ensi bonna ng'ebatunuulira Sheikh gundi akoze eki, embaga ye ebadde etya. Omuntu omulala senga akola embaga ng'eriko endongo afuna ezambi, naye ezambi lyoyo ttono ku lya Sheikh akoze embaga nga kuliko endongo. Oli n'akola embaga ne yeekubya ebifaananyi, akyala ne babaleeta bamaze okumubiwula. Omuntu wa bulijjo senga akikola alina ezambi, naye erya Sheikh teryenkana n'eryo, erya Sheikh eddene, ery'omuwalimu liba ddene. Ensi yonna eremutunula ne yeewuunya ne batambuza n'obuto, bane mulabe Sheikh kye yakoze, laba embaga ya Sheikh. Buli omu nga yeewuunya, mulabe Sheikh bw'akoze ng'apoozize, akoze bw'ati ne bw'ati. Ezambi lyo Sheikh teriba ng'ery'abalala. Na buli yenna omuntu aterebwako amaaso, kino kijje ne ku Sheikh. Oli mu maka, abaana bakulabirako taata yakoze bw'ati. Omwana ekyonono kyakola wadde emyaka gigenzemu n'egya taata, ebyonoono kya taata kikubisibwamu, kubanga taata abaana bakutunuulidde, mukadde waffe akola ki? Buli yenna aliwo oli ng'amaaso gakutunuulidde, ezambi lyo likubisibwamu, nga bwe kiri nti n'ekirungi kyokola era Allah akubisizaamu, ko bakulabirako. Muganda waffe akoze bw'ati, oyo akulabiddeko empeera osigala ozifuna. N'agamba Sheikh rahimahullah
sheikh ono gwe twogerako tumumanye Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'idi imamu mun tafsir sheikh wa ibn Uthaymin sheikh we ibn Uthaymin muyizi wa sheikh ono n'agamba kana a'zam min ghayrihim lima yajibu alayhim min ziyadati at-taharruz buli boba sheikh buli boba olabirwako buli taata mu maka gw'okwegendereza kubeere kunene abaana bano senga bakola ekintu nga bakijje kuggwe ogenda kukubisibwamu ebyonoono byo sheikh buli yenna n'akifuula obujulizi ntwalabe sheikh genda ku profile ye genda ku Facebook ye embaga ye yabadde bweti ne bweti sheikh yakoze kino sheikh gye bali bekubise ebifaananyi n'omusanga apozinze nga biri eyo ku mikutu ab'ebitiibwa tutye Allah emisango gy'omuwalimu tegiringa gy'abasigadde sheikh kyagamba wano okwegenderezaako kube kunene ekifaananyi kye wayambala nti sheikh muwalimu si kitono ogenda kibuuzibwako beera mwegendereza okwonoonaako tekulinga okwonoona okw'omulala bye bino sheikh byatulaga rahimahullah walima yajibu alayhim min ziyadati shukri lillah ala ma khassahum bihi min an-ni'am lwaki nti abantu bano Allah bawadde ilmu balina kubeera mu kwebaza nzaani Allah gwe yasitula nga nsobola okusoma al-Fatiha ne ngivuunulira abantu ne bagitegeera nga nsobola okulaga abantu empaji za la ilaha illa Allah kati beera mu kwebaza Allah so si kumukunyiza kyonna kyokola abantu ne bakifuula bujulizi sheikh gundi ye ng'akola bw'ati okwonoonaako sheikh gundi tekulinga kwa muntu mulala bannange buli yenna leero emikutu gizze maloboozi gano gatambula vidiyo ne zitambula ebigambo ne bitambula wenna abantu gwe batunuulira nti sheikh gundi yayogedde ki weegendereze kyonna kyokola ekibi tekiringa eky'abantu abalala kikino Allah kye yagamba sheikh faida eno mwagijje mu ayati zino ziri mu suratul ahzab bakyala bannabbi Allah yabawoninga temulinga abakyala abalala abantu batunuulidde bakyala bannabbi bakola ki kati sheikh abantu bakutunuulidde embaga ye egenda kubeera etya tulabye embaga z'abagamba ba sheikh nga ziriko endongo sheikh n'omulaba nga ajja mu makanzu naganakire nga bwabawuubira eno bwazina bwagwa eno bwadde eno emisango gyo sheikh gwe tegyenkanankana na gy'abantu balala bakola mbaga ziriko music kyonna kyogenda okukola beera mwegendereza taata yakola bw'ati empeera ofuna nnene kubanga Allah bw'atyo yeebaza abaddu be nga bwe kiri nti wali abakubisizaamu mu byonoono ne wanaate mu birungi era Allah subhanahu wa ta'ala beebaza okwonoona kwa sheikh naye kuba ebifaananyi n'apoozinga si tekiringa omuzakumullahu khairan